Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mtabananga baguzi bashiba karungi aka Swag Mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima gubera gutija. Guva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukujja mbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katukuza ene waffe Uganda muganda ngabetu batukikuba I don't know oli waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda ramba olwaliro kyekiriyo katugende. Hello. Nabagala. Wanji sebo. Nkulamusiza nnyabo. Kale sebo. Bampise Kadima na manja ne Kabogoza tuli kubita FM ekinta buli ky'omuziki wano. Sebo ngansa nsukuliza. Kale nnyabo badoga etukubire. Oni n'obuzibu. Waliwo omusajja bamuyita Bosco yawamba omwana wange. Kalankini gye yamusanga naye mbeegayirire baze omwana nga agaanye. Yamuwamba atya? Yamuwamba ndowooza nga beekwana kati mugamba z'omwana wange simanyi lwaki taza mwana wange. Beekwana ne muwala wo? Simanyi nange naye mbuwamba omukubira essimu tebampa mwana wange ate bangambye omwana wange abonaabona talina kyakulya. Naye bwe nkubira omulenzi yanziramu sibitegeera. Omwana talina ssimu? Omwana talina ssimu omulenzi yalina. Kati gwe omulenzi omumanyi? Omulenzi mumanyi ye Bosco. Ye n'essimu gy'otaddeko Bosco wano ye y'omulenzi? Yesebo. Oba baagalana nga oli girlfriend omuwala takuza ali myaka ng'emeka? Omwana ali myaka nga 18, 19. Kati oyagala tukubire Bosco? Yesebo bakubire Bosco ampa omwana wange. Kale katumukubire oyagala otumugambe nti akuwa omwana wo? Yanyamba ampa omwana wange kuba bangambye omwana wange abonaabona talina kyakulya simanyi lwaki alemera omwana wange. Kale tovaako katumukubire tulabe. Maama kwoli? Yesebo kwendi. Hello. Bosco. Wanji sebo. Je baliko. Kale nawe je baliko. Bampise Kadima na Mayanja Kabogoza tuli kubita FM ekinta buli ky'omuziki ku radio wano. Yes sebo mubadde mu njagaza ki? Okay, waliwo omukyala atutumira muyita mukyala Nabagala maama wa Florence. Yes sebo. Maama wa Florence atugambye nti wawamba omwana we. Gwe Flo jangu oyogere ne maama wo uno mbali ku radio nze simanyi be boogera kwata. Bosco. Hello? Je baliko. Kale sebo naye je baliko. Ono Flo. Iye, ani ono? Bampita Kadima ne Namanja tuli kubita FM ekinta buli ky'omuziki wano maama wo yatukubidde kwali ku line. Yes sebo. Atugambye nti omusajja akuwamba lwaki todde wammwe nga bazadde bali mu kweraliikirira. Naye maama namunnyonnyola nze gye ndi bulungi. Eki? Bampamba nze gye ndi bulungi. Iye ate mama nga atugamba nti bakuwamba temulina byakula temulina ati? Ndi bulungi sebo era mama wange mugambe nze ndi bulungi. Flo lwaki todda waka? Maama nze ndi bulungi. Mwana wange oli eyo obonaabona lwaki tokomawo waka? Wagana okukkiriza maama nti ono nkoddomiwo naye nze ndi bulungi mwagala era eno campaign tetuyisizza bubi.
Katonda wange ulira omusajja bwe yandogera omwana gwe komawo awaka. Mama onookwatibwa n'obuko kati wuuyo ozungira ku rediyo. Kati tuleka ne tunyumirwa. Katonda wange ulira omwana wange bamuloga bannange nze nga ndabye. Tulo bakuloga. Tonyingirira mama. Tukomawo waka mwana wange tuli beeraliikirivu. Alekera okuyingirira amaka gange. Beera mu maka go nange mbeere mu gange. Olaba sikuyingirira ne taata. Mwana wange oli muloge. Kyandogera omwana nze Mukama Katonda. Mukyala Nabaga. Nyamba mwana wange muloge togo lyennyini. Omwana kayagala ekigambo. Wanji? Hello. Kadima. Nji? Zegese masolita. Kati mama asaba maduka gagulewo agula obugoye obw'ekkumin'ebiri teguli wano. Olubuno munakweralikiriza mukazi. Wanji? Kadima. Yeah. Tuweereza ssebo. Nkale nnyabo. Ono Zaituni ew'obulenzi ssebo. Ntesa tuwulire mama Zaituni. Mukazi watunywa omusaswankule gw'omwana aguviireko ddala obufumbo abwagalira ddala oyo omwana. Ajja nabuttiramu amukwatira ku mulenzi we. Mama wange Bagonza wa Prime Garden nze nankwadde nkutumiddeko nnyo wano ngambye nti oyo yeeraguza kuba eddogo alyanguyiza bulala eddogo nalyo lyalaba. Mama ndabira taata Bagonza omugaye nti mutumidde nnyo saako ne mulamu wange omugaye nti mutumiddeko nnyo maama Luuku. Wanji? Adima. Yep. Wewe atumireza taata. Nawe okuwuliriza. Onayogera ni mawo kyaiso okuva n'enkozi. Bali bataba enkozi. Sibabi. Oyo mami ng'alina akajanja naye banna. Kawukayise kajanja taata ng'afirira mwana we. Owange abaleke beeyagale munnange. Kale weebale nnyo. Abira FM? Hello. Wanji? Abdul. Yep. Yes, Miranda Justin. Yeah. Olaba Abdul. Mama tata omwana waweereza emyaka 18. Ayina okuba agisukkamu abakazi boogera myaka. Oyo mwana mukulu yeesalirawo amuleewa alituuka nga biremye alidda. Atawanda bwereere. Weebale nnyo weebalira noyagambye nti atawanira bwereere. Wanji? Kadima. Yep. Emanda ekyusa. Yem. Yeeteesa bwenti. Mama wajjewo akajanja. Mama ajjewo akajanja. Wanji? Kadima. Yep. Webale kuweereza. Nkale. Mama jawanye nama okota. Omuwala yakula mama mwesonyiwe walire mwajali ngadda. Namanja musosembyayo kakirero bwe bito bwe biri eby'omutabbizi tetujja kubyongerako. Kensembyayo just njagala okubagamba nti ennaku zigenda zikendeera. Kumpi leo lwakusatu enkya lwakuna. Kitegeeza tuba tusigazaayo wiiki ejja yokka tubeere bakakkamu. Tulabe Mukama Katonda kyatutegekera ennaku z'omwezi nga 5 mwezi ogujja. Nkale. Okay, tetujja kubanga tusuka ku wano omugwenyufu waffe. Sina kyembagamba mbagalira tugambe bulungi. Kubeera bulungi. Mbagaza beera bulungi akawunga bamu akafunye. Mukali n'obwegendeza kuba simwe mwakegulidde. Kigambo kimu nti katudde. Wanji? Katudde. Kama mulaki ba complaininga ku nsingire. Ye mwayiga. Enshaka tukomewo. Mugumba bagobe. Katudde.